Polisi yaffe katweyina embeera gy'enoonyerezaako nga yabaddewo olunaku olwajja okusanga 12 mu bitundu bya Kiruddu Zone mu Luwafu Parish wano mu Makindye Division mu Kampala. Kigambibwa nti waliwo abantu ababadde bakoleddwa mu Mwanya Patrick abasinga ge bamanyi nga Alien Skin abakoze obulumbaganyi ku Washindu Bay etwategedde nti ya Mwami Bajjo era ne bagezaako okuleetawo embeera. Mu mbeera eyo kyawaliriza omwami Bajjo kubaayo bwe yafuuye okwetaasa abantu bano era nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye era mu katambi ke kamu akali mu kutambula kiraga nti waliwo emmotoka eyakoneddwa era nga ya Mr. Bajjo namba UBK 230C era nga abagikonye era twategedde nti be bamu abatambulira Alien Skin. So mu kaweefube okuba nti ne bava mu kibangirizi asikaali yagezezaako okubatangira okufuluma era amasasi gakubiddwa okuba nti no babese emmotoka eno okufuluma nga mu ngeri emu poliisi yazze okakuvuŋŋanaako okubakwata omwami Alien Skin yadduse ne tusobola okuba nti nno tukwata omu ku banne be yabadde nabo gwe bayita Ibra Kabadia nga kwotadde n'asikaali yafulumizza amasasi. Emundu yatwaliddwa ng'ekizibiti era okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tubeera ebikolwa eby'effujjo ebyalabikidde mu katambi ako nga bwe tukalaba ffenna nti embeera yonna oba obutakkaanya bwonna obuyinza okuba nga weebuli tebulina kugonjoolwa n'abantu kulwanagana era okwo kwe tusinzidde nga poliisi yeekata okuba nti no tuyita enjuyi zombi okumanya ebyabaddewo era tulindiridde okumanya bwenga tumaze okugeziganya nabo emisango gino gya kweyongerayo oba nedda naye nga tetuli beeteefuteefu kutwala musango guno mu ofiisi ya DPP okuba gukwatuwabula nga bwe tuyinza okweyongera maaso ku nsonga eyo. Amasasi kikola of course kiyinza okubeera ekibi oba ekirungi. Osobola okkirizibwa okufulumya amasasi mu mbeera ng'olina emmundu oba obadde weetaasa okuva eri obulumbaganyi. Naye mu mbeera eno tulaba mu katambi nti yabadde agezaako okutangira mmotoka kufuluma, so ekyo tulowooza judgment eyo teyabadde nnungi nnyo okufulumya amasasi kuba osobola okukwata namba plate y'emmotoka ekoze obuzibu buno ne tugirondoola bonna wetambulira ku luguudo. So poliisi okwo kwesinzidde okubuuza ebibuuzo kyabadde kyetaagisa omwami okufulumya amasasi oba nedda, kyobula naye tumuyinanga suspect mu mbeera eyo. Wabula simanyi update yonna ku misango egyo naye kikakatako omuntu oba ogudde omusango ku poliisi n'obugoberera n'ovaayo n'onyumi n'otutegeeza ensonga nti poliisi ennemesezza wano oba wano. So sinnamanya update ku misango egyo egyalopebwa naye nga terina omu alina kubeera waggulu w'amateeka bw'aba alina effujjo lyakoze. Naye ku kyemmanyi ku misango gy'abayimbi bonna bwe baguddewo emisango oba bapromota ebiseera ebisinga emisango gyabwe giggweera wabweru wa kkooti. Weesanga nti tuguddewo fayiro tunoonyereza naye beesisinkanye oli oba bamutemedde ze bamutemedde emisango n'aguvaako. So mba nina okumanya update gyakomawa which sina details ezo naye nga ye agambibwa okuba nti yakuba MC Cat gwe bayita Kabadia yakwatiddwa olunaku olwajjo Ibra Kabadia era nga tumuyina poliisi yaffe yekati. Senga agenze mu bifo ebirala n'atamulumba ku ofiisi ye nakutomera mmotoka ye ku ofiisi kwennyini yali badde osanga agenze mu kifo eky'olukale. Naye olw'ekigendererwa ekyo twagala tulaba amateeka engeri gyegakola ki gyegamulamula. Ekyokubiri Alien Skin ono naye ngenda mutegeera leero wakoma mu gavumenti eno ayinza okuba nga Museveni nga tetumanyi oba ayinza okuba nga Museveni gwa preparinza okuleeta ayinza okuba nga oba mukozi waabwe nga be bamutuma akole bino. Mumayine Sipapa yakolanga ebintu ne tugamba agamanyi gayina ebyo bamutumye butumi oba okitegeera bulungi. Ndi mu kwewuunya olwaleero nga muganda wange akyali mabega wa mitayimbwa naye nga yakolera abasajja abo aba NRM mu biseera ebya kampeyini ebyakazigizigi ng'agenda n'aba NUP gye bagenza okuba kampeyini n'agabayo ssente n'agenda Museveni gy'agenda okugenda ehoima n'agabayo ssente. Oyira bulungi ng'avuga emmotoka eriko ekifaananyi kya Museveni ng'ate alina emmundu n'abakuumi abalina emmundu abakola effujjo ne balumba n'ekitebe kya NUP. So bino mwana ono Alien Skin byali mu kukola bikolemu
abantu abalala bazze babikola nze naali badde ndowooza yali badde alabira kwabo yali badde asooka n'alabira ku sipapa kubanga tannatuukako sipapa yadde mu kkoota kekubeere mu maanyi kekubeere mu kufuna kekubeere mu buyinza bwafunyeeko nze ndowooza wateeka kubeerawo kulamula kutuufu eri ebitonde by'okwerinda kati ffe nga bannayuganda tulindiridde ekintu kimu nga tetunnakomentinga twagala kumanya maanyi ga Alienskin n'abamutuma tugenda kubamanya nga amateeka tegamuvunaanye ompuliriza bulungi ekyabbajjo ekyokubeera nga alumbye bajjo abantu bawa ensonga emu nti bajjo avuma Alienskin yesu amuvuma naffe tulina abatuvuma abantu bavumye Museveni ompuliriza bulungi kubanga bizinesi ya Museveni esooka bantu naye bamuvumira mu baki mu bantu okitegeera bulungi wabanga abantu bavumye Museveni ne bavuma ne bizinesi ya Museveni abantu ne bakyawa Museveni olw'okumuvuma ate Museveni nga yalina n'obuyinza ne poliisi ekyokubiri nga mukulembeze wa ggwanga lumu yayikalakasa nako n'agenda mu State House n'agamba murekerawo okunvu kyali kimukoze eki kyali kimususseeko nga tannaba kutuuka kugamba nti murekerawo okunvuma yali badde asobola okukuba abantu amasasi abamuvumidde ku mativi oba n'abateeka mu makomera n'abagamba mmwe mubeereeyo mpaka naye ku lw'okuba naye agoberera amateeka g'eggwanga naye teyakikola oyo omwana ekituufu kiri nti ali mu kukola ebintu bingi naye ffe kye tumanyi abalengera ensonga alina baakolera ffe tulinze bulinzi baakolera kuggyayo mitwe tumanye nti ddala ekituufu akolera bano otegedde bulungi kiyinza mutwala mu kkomera oba tekimutwala anti wabanga bali bakolera be bamutumye Alienskin tebagenda kumuvunaana bano be bagamba mbu bamuwayo ne ku ssente nga be bamutumye akole ekyo bajjo tebagenda kumuvunaana talina na gyagenda kugenda kubanga n'essaawa zino talinakwatibwa naye mwali mu Uganda lwaki talinakwatibwa bano Uganda njagala tubeeremu obwongo ate tulengere nawankubadde olusi tubeera tulina okwagala tujjeko okwagala tudde mu bintu by'amateeka omuntu ng'akoze omusango we gutyo n'aviirako amasasi agawera 3 okufuluma abantu be ne bakuba abapoliisi kubanga ekibadde ku ground balwanyisiza abapoliisi n'omu gwe bafunye okumuteeka emabega w'emitayimbwa bamufunye lw'amaanyi si mu ddembe resisting arrest batugamba wano nga batusomesa era njagala IGP mumuntagingire njagala buli alina enamba ya IGP oba Facebook account ya IGP wa Uganda aliko mumutaginge njagala IGP ambuulire okulisistinga Alex etteeka lyakyuse kyomuntu wagana okumukwata oba wabaamu n'amaanyi waddembe okukuba omusirikale ekikonde n'agenda kubanga ekyo abavubuka baaliyeni n'aliyeni kye bakoze nga kubaddeko n'abakazi ababadde bamukwata mu vidiyo buli openi wabanga resistinze Alex n'agenda nga ddala gavumenti si yemutuma kakati tugenda kulinda engeri gye bagenda okumulamulamu ekyokubiri abakooti njagala ebitongole bya kooti omanyi bagamba nti poliisi bwefuna emisango esindisa abantu baffe mu makooti mangi erina ne beesindise ng'obudde bukyali nga tebannagenda nnyo somoleka abantu baliyeni bayitewo erina ne beesindise nga bukyali bebana abantu baliyeni gwenula eno omuntu waliyeni somoleka abantu baliyeni bayitewo omuntu waliyeni ono mukulu wange Gemba amasasi gabadde geetagisa okubwa amasasi gabadde geetagisa era nze njagala kwebaza mukuumi okusookera ddala njagala kwebaza bajjo akoze ekikolwa ekiraga obutali butemu mulabye waati nga kakanya ow'emmundu ng'amugamba tokuba n'amaloboozi ne gayitamu ku kavidiyo ngagamba wakiri kuba emipiira naye tokuba bantu ku kintu ekibadde kituutirizddwa ku bajjo abakozesa busungu n'aleka omusirikale akube osanga ate senga tulina omulambo gwa Alienskin ekitaalibadde kirungi neebaza bajjo okuuma obulamu bwa Alienskin olunaku lwaleero webala okulaga omutima ogw'Abasseruganda n'omukuuma n'atattibwa oba okitegeera bulungi era Ssaalongo Bajjo nze mutoowo nkwebaza okulaga obukakkamu n'ogaana omusirikale okukuba bajjo amasasi ekyokubiri neebaza omusirikale kubanga omusirikale oyo abaddewo nga yalina emmundu oba okitegeera bulungi naawe weebale butatta muntu n'omu yadde nga babadde bakulumba kuba waliwo n'akutta ejjinja akutta ekibulooka n'amulumba amukuba ekibulooka naye era olaba atavudde mu mbeera nakutya kumukuba amasasi omusirikale oyo ali professional nnyo nsaba kampani yonna emukozesa
bannange emukuze kubanga akoze ekintu ekiraga nti asobola okwandolinga abantu oba batamidde oba banywedde enjaga oba bakubiddwa kakoolo oba tebakubiddwa. Ekyo kirungi kana kalowoozo nkazaayo ku bawagizi ba Alien Skin ababadde nga batuvoola n'otuvuma era bagenda kuvuma era nkimanyi era mbalinze naye buli anvuma ku ssimu eyo mumanye eyo atategeera nze mulekedde abategeera bamuddemu kubanga ebiseera ebisinga wenkola interview eziti sidda kuddamu bantu nze mba njogedde endowooza yange. Abawagizi ba Alien Skin mbasaba mumanye ekintu kino leero mbasaba mumanye mbu omuntu gwe muwagira takyali muweereza wammwe. muweereza wani Takyali muweereza wammwe era wemma muwakana mutakyali muweereza wammwe mumanye nti atandise okukola ebikolwa ebyakolebwa muganda waffe Sipapa essaawa zino ali eruzira. Omuntu watuuka okukola ebikolwa Sipapa bye yakola aba abikola ng'alina kwe yeesigamye oba okitegeera bulungi. N'olwekyo muweereza w'abantu balala. Kakati mmwe abamuwagira olw'okuba nti muweereza w'abali mugende mu maaso n'omuwagira kubanga mwegwa mutuba litya limu. Mmwe abagamba mbu mwagala nnyo Alien Skin mu kifo ky'okuvuma ffe aboogera ensonga zino mbasaba mumutuuze butuuza mumubuulirire awangaale. Abantu bangi bazze batufaako mu mbeera weezityo baneekamba buli ekintu kimu abantu bafudde. Abantu bafudde nga babakubye amasasi mu kavuyo ng'aka Alien Skin kaleese ewa bajjo. Oluusi Alien Skin asobola obutafa naye ono mu kugalula emmundu nakubamu omuntu n'atalumanya gwe bitakwatako n'akola ki n'afa. Omuntu watuuka okuleeta keesi weetyo talina kigendererwa aba atandise okuva mu mbeera. Nze kyembasaba kiri kimu nsaba Alien Skin n'emikwano gye abamutuma besimanyi bengenda okutandika okumanya era ndikomawo ne mbabagamba nti ntegedde bulungi nti ono bano bamutuma ng'amateeka tegamulamudde. Amateeka nga tegalamudde Alien Skin abantu mwenna abamanyi nga munyinako obusungu oba nga temunjagala bulungi temuddamu okunsemberera. Amateeka nange galiba tegali nnamula. IGP njagala kano mukataaginge IGP amateeka omulundi guno nga tegalamudde Alien Skin kitegeeza tuli baddembe bannayuganda okukola kyonna kye tukola senga tuba tuvudde mu mbeera oba okitegeera bulungi. Tuba baddembe okukola kyonna kye twagala bwe tuba tukoze eki tuvudde mu mbeera. Era amateeka nga tegalamudde ekitongole kya poliisi njagala kiveeyo kitulungamye tumanyeemu oba amateeka gakyuka oba tegannaba kukola ki kukyuka oba okitegeera bulungi. Alien Skin yandikoze eki nga bajja abadde amuvuma buli lunaku. Omanyi gwe olina ekizibu kya Alien Skin ate sigenda kuvoola oli muntu mukulu n'ennaku ezo wanaze muwala wange kitegeeza watandise okufuna abakyalo ogenda kuwasa. Nze nkugambye ffe batuvumye gwomanyi abantu abanvumira ku peegi zo mbakola eki nfune endaba zaabwe mbalumbe batwale mu kkooti baviire mbalumbe wemba nga sibalumbye gwomanyi abavumye Museveni era nze nebaza Museveni oyo gwolaba mukakkamu abantu bavumye President Museveni anti abantu bavumye President Museveni abantu bavumye President Museveni nga nange empulira kyebakola kikyamu oba okitegeera bulungi naye tavangayo kutta muntu n'atya tavangayo kulumba muntu n'atya n'omu. Alien kino kyakoze akikola just kulwokuba bamutuma balowooza nti Alien asobola okukakkanya abantu abalala bali ebweru w'ebyobufuzi bya NRM atagenda kusobola kubakakkanya because bangi. Alien akikola lwa busungu oba anoonya mawulire? Alien tanoonya mawulire kati ye abalekamu lookalowooze mbu akyanoonya mawulire. Alien awaayo results. Oba bigi aya